tukutenda manyi gw'abawangula Kabaka Munyango tebagweko nako wangula ayi Katonda kuma Kabaka. Bwe bwali bwe buti mu mwaka gwa 1955 mujaguzo zaavuga nga Obuganda bufunye omulangiro ow'enjawulo ng'okusinziira ku byafaayo bya Buganda Ssekabaka Muteesa bwe yawaŋŋangusibwa mu Bungereza omulundi ogwasookera ddala ng'ebiseera ebyo Uganda lyali ttwale lya Bungereza olwo nno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Museenene mu mwaka ogwa 1930 Kabaka Muteesa yawalirizibwa okugenda kw'e Bufalansa ng'eno Kabejja Sarah Narule Kisosonkole eyali amukyaliddeko gye yafunira ettu eryamugema. Wano Muteesa alagira Kabejja adde ku butaka e Buganda gy'aba asumulukukira era tezaalwa ng'ennaku z'omwezi 13 Kafumulampa wa 1955 lyali ssanyu mu Buganda n'abakyala Sarah Narule Kisosonkole ng'asumulukukidde mu ddwaliro e Mulago. Bw'atyo n'afunira Obuganda omulangira Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi. Omulangira Mutebi yalirwanga abaana abalala bonna era abeeranga mu lubiri abaaliwo banyumya omukwano omulangira ono gwe yalina ekyaleetera n'abantu okumwagala ennyo. Wabula ye kitaawe Ssekabaka Muteesa owookubiri yayagala nnyo okukuza omwana ono ng'ategeera abantu be n'eggwanga lye. Olubiri lwalimu abantu nga bangi nnyo naye yali wa mukwana, abantu bonna baamwagala nnyo. Naye Ssaabasajja Ssekabaka yayagala nnyo okumukuza ng'ategeera ensi ye, ng'ategeera abantu be. Newankubadde yasooka okumuleetera omusomesa ow'enjawulo omuzungu Mark Emery eyamusomesanga mu nasale n'okumulabirira ebyensoma ye, naye yamugjawo n'amutwala ebugangazi mugabula ne bamuwa an ordinary subject amuwerekerenga ku ssomero azannyenga n'abaana asambe nabo omupiira akule nabo ng'abategeera. Ng'ennaku z'omwezi 24 muzigo wa 1966 enyiikeko n'emiranga gy'abuutikira Obuganda eyali Ssaabaminisita wa Uganda Apollo Milton Obote bwe yalagira amagye g'eggwanga okulumba olubiri lwe yali nnyinimu Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri era gye byaggwera ng'obufuzi bw'ennono buweereddwa nga n'omutanda awaŋŋangukidde e Bungereza era eno n'omulangira Frederick Kimera Muwenda Mutebi yeegatta ku kitaawe e Bungereza era obuvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana Ssekabaka Muteesa yali abukolera ddala. Taata we yafangayo nnyo, si kwe kuluntaza nti kuba ye Kabaka atumeyo abantu bagende balaba omulangira ku speech day yaabwe oba kuki ng'agenda n'amukyalira era ng'amukyaza. Wangala ayi Katonda. Nga 6 Agosto wa 1966 omulangira Mutebi yalangirirwa ng'omulangira eyali alindiridde okulya eŋŋoma nga kino kyabaawo oluvannyuma lw'okukisa omukono kwa Ssekabaka Muteesa era wano omulangira Mutebi yali alina emyaka 13 gyokka nga yali Bungereza kuba mu nnono za Buganda tebusula nga tebulina kabaka. Kayima asigidde Katende eyali omusirikale wa Ssekabaka kubanga wa mu kika kye ate wa mu famire ya munda amubuulidde n'ebyokwogera n'amugamba nti gira obikise omwana akabugo. Ekikulu nti Obuganda tebusuliraawo nga tebulina kabaka. Kati tetwandisobodde kuziika oli ng'akabugo kano tebakabisse kubanga ekyo kyantegeezeza nti Obwakabaka bwafa. Era newankubadde abantu balowooza nti waaliwo ekiseera Buganda lwetaalina kabaka. Teyalina kabaka ali wano e Buganda naye yalina kabaka ng'abeera mu buwaŋŋanguse. Ebyaddirira omulangira Mutebi yatwalibwa mu bakuzi abaali abanywanyi ba kitaawe Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri era bano kwaliko Captain Ronnie Owen, Ko ne Major Richard Kogum. Omulangira yasomera Buddo Junior School wabula mu buwaŋŋanguse e Bungereza yasomera ku Kingsmead School era wano omulangira yali akola emirimu egiwerako okubeezaawo obulamu kuba n'ekiseera kyatuukanga ne ssente ezaali ziweerezebwa okuva eno nga tezikyaweerezebwa. Of course
watuuka ekiseera n'essente ne baba nga tebazibaweereza kuva eno. Bwe yakulamu naye yennyini ng'alina okukolakolayo emirimu eginaamubeezaawo ng'omuntu. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Muzigo mu 1979 mu kkanisa y'obusumba obw'Endoddo eyali omulabirizi owa West Buganda, omulangira ono gye yawongebwa eririiso ddene n'abatizibwa mu kkanisa ya Yezu Kristu era Reverend Canon Sawiri Kasujja eyakulemberamu omukolo gw'okubatiza Mutebi, wabula ng'enteekateeka zonna zaali za kyama olw'obukulu bw'omukolo guno, kuba mu kiseera ekyo engeri obwakabaka gye bwali bwaggyibwawo abaaliwo nno baali balina okubeera abeegendereza ennyo. Bampita nga bankuba akaama mwawule waliwo omukolo gwe twagala tusaba ogukole toyita bantu naye omukolo mukulu emukolo Katambala akugambye nti omukolo ogwo gukole ebintu bya kyama twagala omubatize. Nga 3 Kasambula wa 1993 ku kasozi e Naggalabi, Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi yayawulwa mu lubu lw'abalangira banne n'awaŋŋama ku Namulondo y'abajjajjaabe era essanyu lyabukala mu Buganda bonna oluvannyuma lw'emyaka n'ebisiibo. Obutuukidde olwaleero kati giweze emyaka 69 era buli mwaka Obuganda bukuza amazaalibwa g'omwana wa Muteesa wakati mu kwefumiitiriza ku bulamu bwe n'ebyo Guludde ne byamusobozesezza okukolera abantu be. Maaso Moji nga bw'alengerera ewala yatandikawo ekitongole ki Kabaka Foundation mwayambidde abantu mu ngeri ez'enjawulo ezitumbudde embeera z'abantu ko n'okukulaakulanya Obuganda okutwaliza awamu nga muno mwe muli ebyenjigiriza era wano Omutanda yatandikawo n'amasomero ku mitendera gyonna kussa n'amatendekero ag'enjawulo era abaganyuddwa mu nteekateeka eno nfofoolo. Namunswa takomye wano era yatandikawo enteekateeka ya Kabaka Education Fund nga wano abeetaaga okukwatizibwako mu byenjigiriza n'okweyongerayo n'emisomo gyabwe bayita mu nteekateeka eno mwe bafunidde sikaala ezibayambyeko okweyongerayo n'emisomo gyabwe era wano abakugu bangi mu biti ebyenjawulo babanguddwa ne batikkirwa nga bayita mu nteekateeka eno. Abazadde bafeeyo nnyo okuyamba gavumenti mu kaweefube gy'eriko okutumbula ebyenjigiriza ng'eyita mu Bonna Basome, kubanga nga ffenna bwe tumanyi kwatiraako tebufuuka bumbowa. Wano akubiriza abantu be bulijjo okuteeka essira mu by'okusoma naddala enkola ey'okusoma nga bakwatako era amatendekero mangi gagunjizzaawo nga gabangula abantu emisomo gy'omu mutwe kyokka nga n'ekyokutumbula ebitone kiri ku mwanjo ddala. Obusobozi bungi nnyo mu ggwanga lino bwe tuba nga twagadde okukyusa ensi yaffe eno. Singa amasomero gaffe gatandika okutunuulira obusobozi bw'omuyizi gamba mu bitone ne byasobola okukola ng'akozesa emikono gye, okutuuka ku kino abasomesa baffe balina nabo okusomesebwa ku nsonga ey'okuzimba ebitone by'abaana. Mu kitongole kye kimu Magulu Njonda afuddeyo nnyo ku by'obulamu era wano ekitongole ki Kabaka Foundation nga kiri wamu ne banywanyi baabwe bakuŋŋaanyizza omusaayi okuva mu masaza ga Buganda 18 ng'omusaayi guno abantu bannyinimu gwe bawa guyambye nnyo abagwetaaga mu malwaliro era Ssaabasajja yasiima ebeerenga nkola buli mwaka okukuŋŋaanya omusaayi guno kuba gutaasa bangi. Olw'okuba Nantawe twafaayo nnyo eri abantu be yasiima n'amazaalibwa ge okugakuzanga n'emisinde egibeera n'emiramu egy'enjawulo nga kati kitutte emyaka 11 nga nnyinimu asiima amazaalibwa ge gaddukibwe wansi w'emiramu egy'enjawulo okuli okulwanyisa Nnalubiri, okulwanyisa akawuka ka Mukenenya n'emirala mingi. Tukubiriza abavubuka abalina enteekateeka ez'okuwasa oba okufumbirwa nti musooke mugende mwekebeze. Kikulu nnyo. Mu ngeri emu tukubiriza abazadde abalina abaana
nga balwadde b'obulwadde buno nti abaana abo mubalabirire bulungi, balye emmere ennungi, naye ng'ekisinga obukulu mubatwale okubajjanjaba. Mu nteekateeka eno emiramwa naddala ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, ekitongole ky'ensi yonna ekya UNAIDS kyalonda Kabaka okubeera ambasada akutte omumuli mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu East ne Southern Africa, ng'enteekateeka eno yatandikira amasaza ga Buganda 10 ku 18 gaali geegamu kugasingamu Mukenenya, wabula olw'akaweefube beene gwakoze wetoogerera wasigaddeyo amasaza 3 gokka ate nga nago Mukenenya akendeeredde ddala. Okusoomooza okunene kwe tulina kwe kulwanyisa okusaasaana kw'akawuka akasiriimu n'okuyamba kw'abo abakalina okuba nti babeera mu bulamu obulungi nga bafuna eddagala nga balikozesa ng'amateeka bwe gagamba okusobola okuweeweeza ku bulamu bwabwe. Okugema n'okugemesa nabyo Omutanda bitaddeku nnyo essira era abantu bazze abalagira okujjumbira enteekateeka ekika kino, era wano okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu ku ky'okugemesa abaana mu 1997 byali ebitundu 20 ku buli 100 byokka nga bwagenda okutuuka mu mwaka gwa 2005 okugema n'okugemesa abaana kati ebitundu 97 ku buli 100, ekikendeereza ddala omuwendo gw'abaana abafa endwadde zinnamutta. Tubakubiriza okutwala ensonga y'obulamu nga nkulu nnyo mu byonna bye mukola. Okwekebezanga endwadde zinnamutta ezikwata abakyala era n'okuyamba abaami n'abaana okubeera abalamu, ezo zonna nsonga nkulu nnyo. Mu buufu obwo empologoma yasimba bulinga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Julayi lubeerenga lunaku lwa byabulamu mu Buganda, era wano abantu b'abeene bakuza olunaku luno nga beefumiitiriza ku ngeri ki gye basobola okutumbulamu ebyobulamu ko n'okukuuma obutonde. Ensonga y'okuyonsa abaana okugitwala nga nkulu nnyo. Kino kijja kuyamba abaana okukula obulungi mu bwongo ne mu mubiri, ate era n'okukendeeza okukwatibwa endwadde. Awo nno tusaba abasajja beenyigire mu kujjukiza abakyala bammwe obutajja baana ku mabeere nga tebannatuuka. Ssaabasajja Kabaka era asitudde nnyo embeera z'abantu ng'ayita mu kubatuusaako ebyobulamu ebisaanidde, era wano Kabaka yasiima Obuganda ne butta omukago n'ekitongole ki Habitat for Humanity. Wansi w'omukago guno abantu bangi naddala abakosebwa ebibamba n'ebigwa bitalaze n'abo abeetaaga okubeerwa baweereddwa amayumba ag'enjawulo kw'ossa n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli amazzi amayonjo n'ebirala. Awo nno we gutuuka ku kutumbula ebitone n'ebyemizannyo, Ssaabasajja abitaddemu amaanyi ng'oggyeko ye kennyini okukola nga dduyiro, wabula emipiira gy'amasaza ga Buganda ze zimu ku mpaka ezisinga obuganzi wano mu Uganda, era wano abantu b'abeene okuva mu masaza ag'enjawulo buli omu ajjayo n'ag'omu buto okulaba ng'awangula empaka zino Omutanda asobole okumukwasa engabo n'okumukwatako mu ngalo. N'abawangalira ku bizinga nabo Kabaka tabalekerera era empaka z'amaato nazo zikwatira ddala akati, anti wano abantu b'abeene beesunga bwesunze empaka zino buli mwaka era zijjumbirwa nnyo. Empaka z'abakyala ez'okubaka okuva mu bika eby'enjawulo kw'ossa n'emipiira gy'ebika bijjumbiddwa bya nsusso, era nnyinimu yasiima watandikewo n'empaka z'amagombolola, nga wano abaami ba Kabaka n'abakulu b'ebika Omutanda abakubiriza bulijjo okukunga abantu be okujjumbira enteekateeka zino. Shot number key, send your phone and shot number key.
Kabaka era yasiima wabengawo empaka z'amasomero ez'okuyimba, okutontoma n'ebirala ezibeerawo nazo buli mwaka, era bangi bafuusa ab'ettutumu mu ggwanga nga bayita mu mpaka zino. Bwe gutuuka ku kutumbula olulimi Oluganda, obuwangwa ko n'ennono z'abajjajjaabe, Magulu Nnyonda ataddewo enteekateeka eziwerako okunyweza ennono, era wano yasiima wabengawo empaka z'olulimi Oluganda n'ennono eziyitibwa entanda ya Buganda, nga mu mpaka zino abantu b'abeene okuva mu masaza ag'enjawulo bavuganya buli mwaka, era awangula empaka zino aweebwa ekyapa ky'ettaka era Obwakabaka ne bumuzimbira n'essomero. Akagoba kalamba. Ssaabasajja era mu buufu bwe bumu awagidde nnyo abayiiya ne bannabitone abayiiyizza ebyo ebitumbudde obuwangwa, olulimi ko n'ennono za Buganda kuno n'emitala w'amayanja, era yasiima abaami be ab'enjawulo bamulamulireko amasaza ge agali mu mawanga amalala. Emiramwa mingi egizze gitondebwawo okunyweza ennono n'ebika, era zaakubiriza abantu be okunyweza obutaka bwabwe n'okweyagalira mu bika byabwe kubanga Obuganda bika. Mu buufu bwe bumu, Omutanda era asiima wateekebwewo n'ebivumbe by'ebika eby'enjawulo ku luguudo lwa Kabakanjagala olukujja mu mbuga enkulu okutuuka e Bulange, era ebivumbe by'ebika bino byafuuka bya bulambuzi ebisomba abantu ba buli kika, kyokka ng'enteekateeka eno egasse kinene mu kumanyisa abantu ebika bya Buganda. Katikkiro, minisita, w'essaza, ffenna tuli baami, omutongole, bonna ffenna tuli baami. Ng'ekibatu kino bwe kyetaaga okuweta engalo zino okukola ekikonde, naffe abaami bwe tulina okuba nga tutambulira wamu. Buli omu alina omulimu gwe. Kyalo Kisajja eno si yakuba ennoga. Egwo mulimu gwa Kyalo Kisajja. Buli lugalo lulina omulimu gwalwo. Awo nno tutambulire wamu ffenna abaami. Kuba ffenna tuweereza kitaffe Ssaabasajja Kabaka omu. Mu kwongera ku nnyingiza y'abantu, Kabaka akubiriza abantu okuddayo okusoosowaza eby'obulimi, era wanaagabidde abantu b'endokwa, ensigo n'ebirala, era ng'Obwakabaka buyita mu bannamikago ab'enjawulo. Eby'obulimi n'obulunzi bisuse nnyo wansi w'enteekateeka eziwerako, omuli emmwanyi terimba, enkumbi ku bbega ssaako n'endala. Mu kwongera okunyweza enkulaakulana y'abantu, era akubiriza abantu be okuyiga okweterekera n'okwegatta n'abalala mu byenfuna ko n'enkulaakulana, era wano yasiima n'atandikayo ebibiina by'obwegassi okuli Kyaddondo CBS Peosa, Zambogo ssako n'ebibiina ebirala. Mu kaweefube w'okutumbula obuntu bulamu, Obwakabaka nga buyita mu kitongole ki Nnaabagereka Foundation, abaana n'abavubuka babanguddwa mu mpisa za Buganda, ennonoko n'obuwangwa kw'ossa n'enteekateeka ey'ekyoto. Kizibu okubuusa amaaso kaweefube nnyinimu gw'atadde mu bavubuka, nga n'omulembe gwe guno Omutebi yagukwasa abavubuka era mu kaweefube w'okwezza Obuganda ku ntikko abavubuka bali ku mwanjo ddala. Mu buufu obwo, Omutanda asiima Ddamula n'alikwasa munnamateeka Katikkiro Charles Peter Mayiga, era ow'omu mbuga akoze ky'amaanyi okukubiriza n'okujjukiza ng'abantu b'abeene okujjumbira n'okwenyigira obutereevu mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Mukuuma Ddamula buli kaseera abeera akubiriza abavubuka okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka n'okubajjukiza ensonga ssemasonga 5 eza Buganda. Ssaabasajja yataddewo ebitongole ebiwerako, era bino ng'oggyeko okutuusa obuweereza ku bantu be, wabula ate biwadde abavubuka n'abantu bangi emirimu, era bangi abakulaakulanye n'ebitongole bino okuli BBS Telefina, CBS FM, Buganda Land Board, Bukadef, Majestic Brands, Olwendo, Bikal, Kettu n'ebitongole ebirala. Bangi Kabaka baasiimye, era mu kukuza amazaalibwa ago agazze gabeerawo, Omutanda azze asiima abantu mu bita eby'enjawulo omuli abayiiya, bannabitone,
bannamateeka, abayimbi, bannabyabufuzi, bannamawulire, bannamakolero n'abalala. Nabwekityo nga tujaguza emyaka 69 egy'amazaalibwa ga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Omutanda yasiimye amazaalibwa ge gatambulire ku mulamu ogw'okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi, nga buli omu waali akubirizibwa okusimba omuti ng'omu ku kaweefube ono. Ayi Katonda, kuuma Ssaabasajja Kabaka. nga mulina omutanda Buganda yeyagaza, twesimye nnyo